Nnyo okujja n'olwaleero ku ofiisi ya Uganda Musicians Association okusalawo kino ekyokwesimbawo mu ofiisi zino ezakuma ekintu kikulu nnyo. Obukulu bw'omu industry busiimibwa, n'ebyoyiya byonna bisiimibwa. Kati gwe okusalawo weesimbewo otwale obuvunaanyizibwa okulembera industry ekintu kikulu nnyo. Katusuubire nti kino kyokoze kijja kuwa ekifaananyi ekirungi n'abalala nabo basalewo. Industry yaffe okula egenda kwetaaga ffenna okukwatira wamu. Era obanga oli muyimbi oli eyo vaayo tocomplaininga tobeerayo neweebulugunya ng'osobola okukolawo kyokolawo. Jjamu weesimbewo kola nga Duddy Andre wakoze tukulembere industry tugijjemu ffenna tugifunemu tugiganyibwemu. Mwebale nnyo Duddy Andre. Bannaye nze nange kantwale omukisa guno okwebaza Uma okumpa akakisa kano ak'okuyingira mu bintu ebyobukulembeze okufuga. Then nekirala munnaye bw'obanga oli muyimbi of course tojja kukomekerera kuba muyimbi paka, olina okubaako oba talanta oba kabaka Katonda bwe yakuwa tinebira byonna okukola katukiyite balokole bakiyita batya temuli balokole mukisa ategeba mukisa ekirabo tekiba kisa kuba kukola omulimu kale nga kiwatondeka okukola kyekyo munaye tetwatonde bakuyimba kyokka noza n'okufuga olina okubanga engule ogirina ngaera abalala bwe bagamba nti badde ntegeeza so n'olwekyo tugenda kikuba ki ekikusikiriza okwesimbawo? era omuntu afuga obufuzi buva wa Katonda kitegedde kyembadde ntegeeza. Omuntu yeebuuza weesimbye ku kifo ki? Tekibaawo mpozi nga nkomeza fomu tujja bategeeza saa zino munne kiba kiyamba obulira mwana muwala kyekyo. Abantu abasinga bakutwala obutali sibira serious nanti bwentyo nkwatagana n'abantu. It's integrity, how you match up with people. Toseka twagala mbeere nga tusesa, so okuseka buli omwana wenya smile ate munaye ebiragiro bira bindi, so nze gomba mwetaaga tokuba nakunaye. Duddy Andre oli producer, oli muyimbi n'obukulembeze, obudde ogenda bujjawo? Obudde bwerawo kuba munaye ku nsi Katonda atugamba tulime ku buli njaba, so obudde buba gwasalawo. You have everything, you have powers like that God gave you to step on each and everything. Enjaba teyategeeza nti ebibuka by'omanyi, yategeeza buli kimu kyonna gwe kyowulira nti nno nkisobola kyekitegeeza. So bwakabaka bwa Katonda. Bisuubizo ki by'oyinza okusuubiza abalonzi bo abagenda okulonda? I think bye bimu buli muntu agenda okufuga n'akufuga ssaawa zino kyeyakusuubiza nange era munaye kinandikusuubiza naye bisinga nja byogera yana. Nkizo ki gy'olina ku balala abagenda okwesimba? Uganda lunene nnyo olwo. Kyanjawulo ki kyogenda okuleeta kuba baddewo? Bye nandyogedde mbadde nsolo byogeramu eri statement kiri ekibuzo ky'ombuuziza naye nja byogera nankomawo nanti bensuubiza byebyo omukulembeze aliko byebasuubiza. Omukulembeze kyekimu mpozi nga temumanyi leadership. Abantu bakwesunze bagamba oyinza ate ofifomu obutagikomyawo. Isooke munaye kasita munaye nzazze okwesimbawo mbeera nti ekikulu kasitamba nga kyenziza okuzza yefomu osobola okujja nga togenda kuzza fomu. Abamu bagamba nti obaza mmotoka gye bataddewo. Gibazamu ki? Obaza mmotoka. Kigambibwa nti nno pulezidenti ayita mbagenda muwa emmotoka, so kati olibanga lyomanyi emmotoka nazo gye ziri banengamba neesimye kati kankubulire nze ate mbeera happy nnyo kuba munaye bantu babakuba emmotoka munaye kiguba mukisa kiba kitegeeza mukisa gwo. Kati golooza gwosobola okujja n'ofuna emmotoka nga tebatonde bakuba iyo kiba kitegeeza si iyo. So I think ekyo kiba kirungi nanti kikulaga nti obukulembeze olina okuweebwa ekikusaanidde ekikugwanidde kuba omulimu gw'oba ogenda okukola gwe kitegedde. Abayinza n'otuwa ennyonyi kiri okebanfe n'ennyonyi. Ozze okakasa industry eno nti nno buli kimu okisobola ate kyoyingiddemu obeera w'amaanyi. Tusuubye nti nno era ozze kukakasa industry nti nakino okisobola. Bye mbadde enkola saabisobola. Ebangule Mukama aba yakuwa. If you're blessed, you still be blessed. Actually, we have luck. Oba nakibasomesaako. We have luck, we have blessings, then we have calling, chance. We have a chance, luck, then blessing. Chance, ejjalo Mungu badde olina kyogenda kukola, then n'okifuna. Yakifuna by chance. Then luck,
it also comes when you are going somewhere but blessing is forever time. So me, I'm blessed. Nesenga ogwa tokola entondo. Entondo buli mazina ezo kati zibambera tulina character, tulina manners, tulina behaviors, tulina integrity, tulina kati ebyo byonna bibeera buli omu abigina. We are humans, bro. Tosobola kati wagala nga esina ntondo. Bwe tolina ntondo ozina. So mulimu okubuza omuntu owaali mbu tolina mumwa oba tonyiza oba etofuuwa. So such questions bya bulijjo. Yes. Fomu ekoma wodi. Koro nga batugambye kitagane mubuuza bakuma. Naye abalonzi bo bakuyeze kiraga nti nno oba embeera zo toli nnyo n'abalonzi abagenda okulonda. Obeera nnyo kutuuka katya. So kankubule buli omu ali blessed in the way how things are done. Kati kanku example olaba Kenzo yagenda n'akuba akayimba ke bayita City Rose kabatuukako batya. It's a blessing. So anything, that's how it's people abasalonga oyo muntu ebangule kye nakusookeddeko tosobola kulwanyisa nature, tosobola kulwanyisa Katonda. Nze oba bwentu bwenkwatagana oba kubutu kitwala era bonna ebajja kunnonda babaga era mbeere nange basimanyi nze obulamu nabukwasa Katonda enyini okubeerawo ne bantu waayi jangu obeere nekiba olina okukolera Katonda ekyebyo n'olumu tolina ate kubeera nga abalakozi abahadi wakinga bokasi bebafuna kati oyagala mbonaabonenga leka mbeere abantu banjagale. Pulaani B senga ogwa yoweeri. Pulaani B bino ebintu leadership buli omu aba muwanguzi kyogala Bobi Wine takyali president okitegedde he is bamuwangula si bwe kiri but he's still a president era akyasobola okwesimbawo. Bino ebintu si byakuyayanira nti ensi yiyo ogitwale yenna ogenda osizemu omukka. No, eno nsi nene buli omu asizaamu omukka era osigala holding position zo era n'olinda n'osigala nga wesimbawo because this is something that shows that you are a leader. Ate kijja kubeera oba leader mugundi mukuma mukka kino wekitandikidde nenge nyiza okubeera leader gye bujja ate mu binene okusinga wano. So this is where the starting point is. Era n'obanga olimu oba yagala kuwulira nti okiina kijja buzinga tomanyi kuba Katonda abe akikuteekako owulira so wekigaana era kikyajja oba otandise bwe buuza abaana abasuuba mu projects za auditions right now they are big naye babazala nange banzalawako mu auditions naye kasaazi zino toyimiridde wano ku kamera. So that's how it is. Bagenda kugamba era kasente akali mu buma ke kakuleese. Nze besente nze nina ku ssente senyirira senyirira onyirira ate kuva dda nyirira sibonaabonako zinakulira mu nsambi ate nga nina ekyebyo nze nkuze nina studio ewaka brad okitegeera nze ndi wakabi nnyo kuva dda kyobola atonda balaba wonna tonsangasanga wonna neyagala njagala nnyo obulamu bwange. So okubonaabona nasooka nenkuteeka eri ndi mwana wa Katonda gwasobola okuba omulokole n'obonaabona onkutidde wesiibira mu kusaba ate kati n'okusiiba si nti olina okusiiba ennyo tolina ate kusiiba ng'oli bulungi olina kwebaza owulira. Anko tumaliriza. Mukulu Barbara webale nnyo okujja wano olwaleero. Tusiime nnyo okuba nti osazeewo weesimbewo ku kifo mukulembeze bwa umma kintu kikulu nnyo era tusiima. Tukimanyi wale ne ku board ate okyayagala okukulembera webale nnyo webale kujja. Owadde ekifaananyi kirungi nnyo mubayimbi abalala nabo bajje beesimbewo ennaku zidduka bajje olabe ekifaananyi nga Barbara kyatuwa. Thank you. Nayazanyo nange nzibuli nnyo nzize already mbadde muwuma but this time tufunye structure y'amaanyi mulaba abakulu abali mu kintu kino. So abayimbi bonna bali eyo ndaba ekintu mukyesamba naye mujje tutereze industry. This is the time. Kano ke kadde tutereze ebyali bisobye byonna. Okay. Awo wenyini oba otubuulira ki kye ogenda okukola oluvannyuma lw'okutula mu ofiisi ng'owangudde? Kakati ekirungi nti nze mbaddemuko katonotono n'olwekyo manifesto ngenda gifulumya campaign zigenda kutandika abantu bonna babeereko ku mikutu genda kubabuulira ebijja. Ebbanga ly'obaddemu okusomozebwa kubadde kungi mu ofiisi osuubira nti n'oli capable okugonjoola? Era kituufu nnyo abanzikirizamu bangi bayimbi bannange mwebale nnyo era nange sigenda kubavaamu tugenda kutereeza this time tuwe chance buli omuntu avuddeyo we mulaba abantu nga Duddy basindi bafiina kwe bali. So industry genda kutereera abayimbi mwenna banabitona abaliyo
mbagamba nti wuma erimu ansa yammwe.